Ekikwekweto kino kitandise ku ssaawa nga nnya ez'ekiro era ng'abasirikale baasoose kweyawula mu bibinja okusobola okufuuza amabaala kw'ossa n'abo abatambula mu budde bwa kafyu. Ebifo omukwatiddwa abantu kubaddeko Top Pub, Nakasera, Aluwa Paaka ne walala. Era buli bantu abakwatibwa nga bateekebwa kabangali ne batwalibwa ku CPS wakati mu kwegayirira babasonyiwe. Mani ebintu byanambe malina wa polisi tokulanga kintu ekyo gayina asirika ebintu ebitalimu nze musindisa. Ebifo ebimu nga Kyatilonje Nakasero wasangiddwayo abantu bayitirivu abadde beekatankira omwenge okubadde abayindi abakadde nga bano bayoleddwa wakati mu kuwalira. Slowly. No way. Patel. Mukateke maso. This Indian is bringing Patel. How do you begin it? My utensils, you wait. You move, we go. Wait for what? My utensils are too there. They're going to steal my plate together. Abamu bakunuddwa wansi w'emmotoka nga beekwese oluvannyuma ne bakola ekikwekweto ku baboodabooda abakola mu budde bw'ekiro. Kinajjukira nti Pulezidenti mu kwogerako eri eggwanga yateekawo obudde bwa kafyu ng'emmotoka zaakoma ssaawa 3 ez'ekiro ate nga zo boodabooda zaakoma ssaawa 12. Ronald Kasasa ne Chris Paul Lugendo be bakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.